Kakati mujjukira bwe najja ne mbaletera emboozi ya Natasha nga maama we agenda okufa. Bani abali bampakanya mbaletere emboozi endala. Nzinjogera ne Natasha. Nabagamba ne muwakana kati wulire emboozi eriwo. Natasha akaaba. Yakubye simu nga wendi. Waliwo ekibuuzo kigamba nti maama yakubye omwana we lwakuba yabadde atamidde. Ne bakubuuza ekibuuzo ani yali atamidde. Ani yalabako ekibuuzo ekyo? Yamukuba emigo nga miyitirivu nnyo lwa ttamiiro. Ne bakubuuza ekibuuzo ani yali atamidde. Kati maama ye yakuba olwokuba maama nga yali atamidde influence of alcohol oba yali akubidde mwana we kutamiira. Kati nange Natasha yakubye nga wendi. Kakati ekibuuzo gye yakubye oba we yakubidde awo we wali ekibuuzo. Oba tubitegedde. Emboozi yabadde bweti maziga nno. Maziga kiki? Ebyalo byonna biweddemu abantu. Nyumba zonna kati bifulukwa. Omanya abakatoliki balina oluyimba olwo lutiisa. Mubeera muziika omuntu ogwo ne bateekamu oluyimba. Ebyalo byonna biweddemu abantu. Nolabira ddala nga mwenna baliwo mwenna muli bafu. Kati njagala nsooke ngamba oyo omwana Natasha. Ebyalo tebinaggwamu bantu, ffe weetuli. Olwo oluyimba gwe lutiisa. Ennyumba zonna kati bifulukwa. Nogamba Katonda wange. Noli omanyize nnyina omuze ebintu babayogera ntuŋŋambi. Nenkubamu akafaananyi. Ewagundi kifulukwa newagundi kifulukwa. Emboozi nno wamma yabadde bweti. Kakati ekibuuzo eno gye yavudde oba eri. Kati awo wenjagala nkuleke. Nga Natasha akaaba amaziga. Maama yafuwa. Taata yadifayinga mbunno. Omwana yabadde akaaba nga agamba bwati. Museveni abasawo bamuwadda ebiragiro n'abigaana ye n'abeera nga ye ya advising abasawo. Kati atuuse Dramakita yakuba mutuwerabira Dramakita yo yakuba n'eyabika. Terina supeya. Kati ng'omwana akaaba ng'agamba kati daddi embeera gy'ali mugirabe. Banna Uganda bakambwe angule Uganda niziba tugenda kukola tutya. Daddi twamugamba awulire subscriptions z'abasawo n'agana nga ye ya advising abasawo mbu baali bakumulongoosa mu kalulu. N'agaana ne yeekaka. N'atambula nanzunga ne yeddusaddusa ebyo bye yeddusaddusanga musimanyi tumulabe mbu alina amaanyi. Ng'aliko bakajubye eri muzeeyi akyasobola. Ekyo kyokka ekyomugamba nti muzeeyi akyasobola kitegeeza nabo bennyini bakimanyi nti tasobola. Bayibuli egamba Samusoni n'afuluma ne yekunkumulanga bulijjo nga tamanyi nti amaanyi gamuvuddeko. Kati omwana agamba bw'ati ngenda kukwatamu ebyange n'abaana bange ngende mu diaspora. Ebintu byonna bitwefuulidde kumu ne daddi simanyi oba ku luno can make it. Mwana gwe saakugamba gwe Natasha saakugamba nedda saakugamba mmwe ekiro ekiddugavu kikutte obwengula bw'abantu abo agambye bw'ati
abantu beeyongera bukambwe kyokka Muhoozi ayongera banyiiza. Era Natasha yagambye bw'ati abantu abali emabega w'ebintu byonna ebyokunyiiza abantu mu ssaawa zino yagambye Muhoozi, Mbabazi ne Sali Musale ne famire ya Muhanga Kayanja, abantu bana. Natasha nga yayogera yagambye kakwatemu ebibye akwate famire ye afulume mpola 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 agende mu diaspora tetuliddamu kumulabako na kumuwuliza. Owulidde? Mujjukira speech nnyina gye yasembayo mubuulira mwali muzemu mulabako muwulira speech, mujjukira speech gye nabaleetera nnyina gye yasembayo mumugamba. Bayibuli egamba nti awo Yesu bwe yamala byonna n'ata omwoyo gwe. Neba byenjogera mubitegeera. Era oyo omukazi bwe yamala obyogera byonna kati omwana agambye agenda kukwata ebibye mu mutima mulungi mpola adduke afulume agende mu diaspora. Yagambye Katonda gy'ayagala yonna gy'abantwala. Nabagambye bye mulaba mu politics wano ku ngulu bye bateekawo si bye biriwo. Agambye ku luno simanyi oba Daddy can make it. Agambye simanyi oba Daddy ku luno. N'agamba Daddy twamugamba awummule, Daddy twamugamba n'akaka ekintu, n'apika ekintu. Bannayuganda yagambye angry Ugandans, they are going to kill us. Natasha bwe yagala okuwona azimbula ebibyo dduka ogende ebunja ku bugome wanfande Katongole wa mootulawo ndabakwatako. Nedda Natasha bwe olaba ng'ensi ekuzimbiridde genda ebugoma bunjakko ogamba fani Katongole nti wira nsindise wa otulaawo osirike. Otulaawo osirike gwe tulaawo osirike. Oba watuwa ku bisente byo oba wadde otuwa ku bisente byo linnyayo mutumanyira wa. Ekire kyakatandika okukwata obwengulabu ffe emyaka 40 tuli mu struggle. Yaba naye n'olinnyayo ne bangamba bugambye nti ogenze ennyinza okuyungula bafutu soja abagira ku maato wali ku nnyanja, abagira ku ttale, abagira mu parachuti. Otutwala ku malaalo ga nnyoko wawe wamuziika mutumanyira wano. Anti bisookera wano ojja biwulira mpola mpola ssaawa yonna amazima tegeekweka. Gweoyinza okulowooza nti ogakukusizza olwanye nago naye gamala ne geeyoleka. Abalowooza nti bano abasajja bakyali b'amaanyi nnyo bo mbisenge byabwe bawulira nti banafuye era mu ngeri ennyangu baagala kukwatamu mpola mpola ebyabwe. Beetegula eggwanga Uganda kubanga bakimanyi nti munnayuganda mwangu nnyo waakufuga naye ate si mwangu waakufuga busungu bwe. Era mudda alikweyubuliramu n'akwesasuza oli kijjamu enjawulo. Abaana batandise okulaba ng'ekiro ekiddugavu kikutte obwengula bwabwe. Beevuma abakadde baabwe nti kale bano be baabituleetera. Singa teyali taata kulemera ku bannansi oba oliawo naffe tetwandibonyeebonye kwenkana wano. Oba singa teyali mukulu waffe kwefuula kitagasa mu nsi eno ng'alaga nti amaanyi agakiza Mungu nga buli muntu amukolako ejjoogo, kale oba oliawo wandibaddewo bannayuganda abatuddiramu. Naye akaseera katuuse nga maama taliiwo. Taata embeera nzibu nnyo. Kati beebuuza nti bagenda kusigala batya mu nsi eno bafeesinge bannayuganda be bamu bakadde baabwe babadde bakolako ebikolobero. Tetuganye nti munnayuganda asonyiwa mangu, naye waliwo ogutasonyiikika. Guno tegusobola kuggwa bwe gutyo.
tubonyeebonye myaka 4 balina okubonaabonaana nga bakadde baabwe ababadde babapika tebaliiwo. Mujja kiwulira.